nzinga wenda baye program yokyalaba tuli ku Dela Hotel nze Richard Sentai muzukulu Elias Afu sibuka nakasongola nina bakadde bange bano tukyagenda mu maaso n'okuwaya mu kitundu kya kusatu nina Deputy RDC Mukono District Mike Segawa nina mwami Kadu Derek Mbojana munnamawulire ate munnaddiini era omukulembeze nina Honorable Sarah Nakintu munnabyabufuzi mulwanizi wa nsonga mulwanizi wa ddembe ly'abakyala njaga tutunuleko kubiri mu nkambi ez'ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo this time round njaga Honorable Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirize mukulu mufumbira ng'otunuulidde bw'asaba nga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro mufumbira bwewakaba yasooka ono njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange jagala ontunuulire nze ayogera naawe jagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi I have never done that abo abaana abatuvuma baana bo abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo ayagala yenna okunzijawo wano osobola okikola ekyokubiri mukulu Kyagulanyi lekerawo okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuuga mukulembeze nga naawe n'oyo omukulembeze Dr. Bede nsonyiwa nkuddingana naye munnange nze nkusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulonda okubeera Deputy President yenze namulonda okubeera leader of opposition nze namulonda okubeera commissioner naawe nze nakulonda mukadde wange so bino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kyetukiikirira kinene baganda bange njagala obbetondera bwe mba byenkola bibanyiiza naye nyongera obbayo betondera kuba sigenda kulekeraawo. This time round njagala tutunulire nnyo ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kosa n'ekibiina ekya NUP ku bintu nga bwe bitambula. First of all with NUP tetumanyi ensonga zaabwe zigenda kukomekereza. President w'ekibiina yabadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire baabadde Kavule Sabbiiti eno n'atangaza wakati mu kuteekawo obukwakkulizo eri bammemba abalabika nga abaali beewaggula singa baba baagala okukomawo mu kibiina biki balina okugoberera. N'agamba nti bw'oba okomawo mu kibiina olina kukomawo nga amadaala gonna ogeeyambudde bw'oba wagendanga gundi mu kukomawo ng'oli mmemba owa bulijjo era ekyo kirina okuba nga kigobererwa okusinziira ku ye akya adimitinga n'essawa ya leero talina buzibu na muntu era yagambe lwaki yakuza okusalawo bwe gutyo kwe kuba nti mulimu abantu abamu abayinza okuba nga endowooza oba n'ennono y'ekibiina nga yabavaamu yawadde ekyokulabirako n'agamba nti emikolo mingi egya gavumenti gyodde gitegekebwa n'olaba abamu nga bagyegattako nga balinga abasaze eddiiro naye ng'oluvannyuma lw'okulaba nti amaanyi g'abantu gakyaliwo kwe kwagala babeerenga mu kukomawo bagabulukiramu n'agamba kakati okudda olina okukomawo nga weeyambudde obuvunaanyizibwa bonna bwewagenda nabo kikulu kyakwetereza okuba nga obuyinza bwongera okuba nga babulafuubanira mu kubeera weebityo ne tulaba ate n'abatandika NUP ng'ekyali National Unity Reconciliation and Development Party bamwami Kibalama nga bagamba nti ate ebyo byonna ebikolebwa NUP essaawa ya leero era bonna abagikirizaamu bali ku lwabwe tetumanyi wabugenda kuggwera n'ekibiina ky'NRM kigamba nti NUP abasinga gye bagamba nti yakola bulungi nnyo mu bitundu ebya Buganda mu kalulu akawedde ku luno NRM egamba twagala kweddiza kitundu ekyo era abakulembeze ku mitendera egitali gimu basisinkanye Kavumba wano kwabaddeko abakulembeze ku lukiiko lwa SEC ne tujja tubeera ba RDCs ne tubeera n'abakulembeze ababavubuka mu Buganda obatudde ne bavaayo ne kampeni gye batuumye kisoboka emwanyi g'emaanyi egenda okutalaaga ebitundu ebyenjawulo ebya Buganda okulaba nga banyiikiza emitima gy'abantu nga bayita mu bulimi obw'emmwanyi
kusobola okulaba nga omukulembeze waabwe Mwami Museveni yeddiza ekitundu ekya Buganda mu kalulu akajja naye nalema okutwaliza awamu era kaweefube ono kyenategeddeko nti mwezi ogw'omusanvu agenda kutandikira mu disitulikiti eno ey'e Mukono. Twagala kwebuuza empenda ezitemeddwa ebibiina ebyobufuzi okulaba nga byonna bano bagamba twagala sigala mu bukulembeze, bano bagamba tulina okubasikuukula naye mu bo mwennyini nnyini tulaba nga balinamu okutakkaanya eŋŋonjola yaabwo yeeyo esaanidde. Mwami Kaddu nzikiriza ntandikire ewuwo olwaddemu otandikira ku NUP olwaddemu otandikira ku NRM. NRM sina kyenjogerako ku NUP okwongerako katono nnyo nti nga bongera okwetereza twalabe n'embeera eyabadde emisatu mu kuziika Mwami Abedi Bwanika utumanyi nti mubaka wa Parliament w'ekibiina ekya-NUP era ali wansi wa President w'ekibiina Mwami Kyagulanyi ng'amwataakinga publicly naga nti njagala okukutegeeza ebintu bino bwe tuba tuwulanga enkyukakyuka tetwagala ate ebeere ng'eremesebwa tetwagala obeere ng'ate onafuya abakulembeze abamu nawa n'ekyokulabeko n'agamba nti oli mukulembeze ne Mwami Mpuuga mukulembeze era gye byawunzikidde Mwami Abedi ng'agambye nti Masaka baaweze ekyambalo ekyo ekyovu n'ensonga ziyawadde zisiyinza kuyisaalo ku mpewo naye zeekuusa kuli lyetteeka eryayisibwa Parliament mukyala Mongo lyagamba nti yeri mulangirwa ab'e Bungereza mu mbeera NUP eri mu kwetereeza kigirekawa. Okay, mbadde ngamba NRM nyinza obutajyogerako nnyo kubanga yo baatusuubiza 2026 muzeeyi akomawo batugamba 2031 tujja kuba tulaba omwana kubanga katisale na NRM bayimba kitaffe n'omwana Mwoyo Mutukuvu tetumanyi waava bayimpuuga simanyi kati nyinza obutakyogerako ne bagamba kisoboka mwanyi ge maanyi amanyi ali mabega yo Honorable Kiwanda namba 4 kati Kiwanda namba 4 kisoboka yo business ye kyensuubira mu maaso ejja kukola mu bitundu ebimu wane Mukono tugisuubirawo nnyo ate tugisuubira nnyo ne waffe Kayunga gye nzaalira Mukono tebalima omwanyi si nnyo kubanga ekisooka bonna bamanyi abantu bamanyi kisoboka bo wetandikira kati sisuubira nti nze NRM egezako bugeza era kati bw'okitunuulira bameka abaabaddeyo era yayisemu oli muwandiisi w'ekibiina n'abalala ne bano bakama baffe bano ab'Emukono n'abalala bagende bafune ku allowance ningera sikyamanyi nnyo kubanga si programu ya gavumenti wakati woletera kisoboka ogenda kuba NADS ogirekawo Operation Recreation ogirekawo bajja kukola wamu nedda sebo kanzire ku nsonga enkulu egenda mu maaso fena ekula amawulire y'ensonga ya National Platform kire kikola amawulire Zegera kukikolera amawulire naye ate wali akozewo ka mistake bameka bwelabye ku TikTok abataddeko program zino za NADS ne kisoboka program ya kibiina ekya NRM NADS program ya ggwanga nga gavumenti y'Uganda naye bano ye distinction balina okuyimba katono nnyo ekisooka ono mbaka wa gavumenti talina kwogera ku bya NRM nedda byonna mbyogerako tetulina okwogerako segimenti ngiveemu kubanga bya bibiina segimenti ngiveemu bwatugamba nti kisoboka programu ya NRM eno programu Kiwanda omuyise namba 4 muki mu NRM kitegeeza programu kiringa onakeera ku makya muganda wange Sentaayi nga oli mukozi naye ng'olina n'omukutu gw'okolako omulala ate gwe ebibyo tebirina omukutu tegulina kuvaayo gubi owning kubanga kyemudde kugamba nti kati nowookireetera nkalina z'ogenda okulaba mu maaso olina emyoga olina NADS Operation Recreation olina n'ebiri bye ebyasooka biri babeta batya ntandikwa n'ebirala bingi era birina bigezebwa ebityo mpolampola abaganyuddwamu ne bali akasente kaabwe naye katwogere kubiri ku TikTok kubanga kisoboka sinamulaba ku TikTok osinzira ku TikTok okudiscussing ati ku byebitambula trending tulaba bitrendinga gwe kati nedda gwe ku mikutu gy'oliko egya WhatsApp wakalaba kisoboka ku mikutu emeka era okuva ku gy'abano gy'omanyi nti omukutu gw'oyo negwokulaba kisoboka naye ngenda ku nsonga ya nze njagala era mbadde nga mukulu Addison yakatadde ku TikTok era mugangambye
njagala nnyo Honorable Betty Bwanika ensonga gye ngenda okwogerako era ate mubinteekamu bwe katema nze simusobola ndi muntu mukulu njogera byentegeera njaga kwebaza mukulu wa Betty Bwanika era munoonya kumuwa nkoko yes Betty Bwanika munoonya kumuwa nkoko nsonga ki nti yayogedde ensonga eruma bannayuganda bonna etya Mami Bobi Wine bwe yali lindako eruma bannayuganda bonna oba eruma babakkiriza no bannayuganda okay kubanga buli omu yeebuuza ani asobola okugamba ku Honorable Kyagulanyi wawulya bulungi olukuŋŋaana Mathias Mpuuga lwe yatuuza bwe baamubuuza yabagamba muwulira ku nnyimbe muwulira wa kyensuubira ng'omukulembeze wa National Platform yandibadde agamba mukulu Mathias ono mukulu munnange vice president w'ekibiina katutuule n'ensonga tuzikole ki netakyali no atakyali ate anamugjawo ata alina constitution emugjawo olwedde constitution tujogere ku gye basoose okugoba babagambye no mugira mukola ki mulindako kati bakinjogera ku kino ensonga president kiba Bobi Wine bwe yali mu UK ng'agenza okuba ekivulu mu kivulu kye namuwulira ayimba ku Bobi Wine ayimba ku Betty Bwanika kimanya kabonera ayimba ku Mathias Mpuuga ekitegeera akyokubiri yabadde n'amyuka omwogezi mukulu Waiswa Mufumbirwa mukodomi wange yabadde nga naye namuga nti oyo yagamba nti nze nagira siyinza obutabyogera simanyi yakola ki yabimwatulidde kyebudde kugamba nti ze munoonya muwankoko nti abakulu bano omukulu gundi mbadde nteramuwuliza programu ze zakola mukulu Mufumbira Waiswa ng'ajerega nnyo bakulu banne bali bantu baludde mu bifo kyengamba kiki nti yatukoze bulungi kutugambirako ku mukulu ono mulujjudde era olwamugambye naye yavuddeyo ng'atandika okwewolereza nti era bannange nze gw'ogamba sinza asinga okwagala nnyo si gwansinga nze okwagala Mpuuga nze yamulonda ku leader of opposition nze yamulonda ku Gundi era twayogera ne yeetonda ko Mathias akatambi katulaze nga Mathias awakanya mukulu byakola ki ekitegeeza abamu abasoma abatunuulira banalayize tugamba nti mukulu yabadde yekangabayiriza ku bantu kubalaga nti teri kikola ki kiriwo nekitegeeza waliwo ekiriwo so febaza Betty Bwanika nti principal yamutugambiddeko kubanga batugamba principal taddibwamu tagambibwako so Betty Bwanika mubugalubugo kubanga bwe tuba twagala bakulembeza abenkya mukulu Kyagulanyi banne yandibadde abawa ku kitiibwa bwe tuba tufunye obutakkanya ng'abakulu n'abakulu tutuule tutereeze naye ate gw'ojja publicly n'otukuba n'otwogerera tulina n'abaana baffe tulina ne famire zaffe n'otuuka we Waiswa Mufumbira kyasanga kyayogera era bedize kyenga nimwebaza yakoze bulungi okukyogerako era kino kye baakoze kigenda kutereeza kushepinga ne Kyagulanyi kigenda mushepinga yes kigenda mushepinga kubanga yageza kukwekangabiza nti era nze yamulonda yetona namugamba era yamaliza agamba katukomyawo naye ate Kyagulanyi mukwogera yagambye nti ye si wakoma kwogera ku ekyo naye nsonga tuli yagiremedeko era yamalizaga katukomawo ekyo katukiveeko kitegeeza nga Mpuuga abantu batunulira Mpuuga n'ebyayogera Mpuuga bwe yagezaako okulemerako ti nedda ko Kyagulanyi katukomaawo kwekyo kitegeeza kijja mushepinga okumanya bane banamasaka kye bakozesa at the end of it walabye Mpuuga bwe yadde addayo we noleka bamuwerekera paka waka natuzuru kugenda wamanawuli Betty mukwogera yagambye nti bannamasaka kati temukyabuuza mukulembeze yaani omukulembeze mumutegedde era nagaa nti mwami Kyagulanyi sisobola biyingiramu era tubumuggyeko ati ebigambo bya nze credit yange ndiwa Betty kubanga yasobodde okugambako ku Kyagulanyi mu lujjudde lw'abantu kyetulowooza nti ng'abakulembeze twetaaga buli omu amanye waalina okukoma buli omu awe munne ekitiibwa njagala kubanga nkwerekereza naye mu kukwerekereza gwatendereza mwami Abedi era mwami Kyagulanyi omulanga kwatakinga banne publicly Abedi niye ekikoze publicly kyekyo basobola kutuula bagamba batya teach that is a fair game yes bwekyabadde kyetagisa wafe tugamba ekyoma kiwagalwa kyoma ewafe mu lunyala ekyuma kiwagalwa ki tosobola kukwata kyuma okiwagaza emuti tekisoboka bwekyali kyetagisa
RDC era sijja byogera iyo maliriza Saga na kitu ayogere. anakintu agenda kwogera Walero. agenda kwogera RDC totwayo sobola okwogera tewali Enanyi ni nsonga eyo. era nyini nsonga Oba. ngo bali kudda olufuga kale mukyala sala nakintu wetereza neyanze nze wano bwennaku nsiiba mbagamba nti honorable Mpuuga sente yazifuna mu makubo matuufu abantu nze nsanyuka nga bavuddeyo ne bajja emitima gyabwe kitegedde kikye bakkiririzaamu kitegedde kikye bali bravo honorable Abedi Bwanika oli muzira naawe omunoonya of course oli muzira nze nabagamba waneeno wali ekibiina kyennindiridde kiggulibwewo osanga nja kyegattako nikyo mukoye neyazisa neyazege njagala kusomesa leero njagala kusomesa leero abakulembeze on leadership ne how to solve conflict resolution bino nabiyiga Canada bangeza okusoma obukulembeze I was still a youth by then kitegedde naye ekibi nti abantu bonna abajja mu bukulembeze buneeno oba ku ntebe zineeno okitegedde tebagala kuyita ku mitendera mituufu ejja okusotingamu ebintu. I'm proud of ANT okitegedde sigenda bagamba ANT tetubeera nabu bitusoomozezza tubisoomozezza naye abakulembeze baffe balina emiwaatwa gye bayitamu okitegedde okulaba nti tugonjoola bino ebintu nga tebinaba kwe escaladinga wabweru njagala nkwe ANT ekibiina omuntu muava ngazze mu komiti n'agamba for reasons ABCD mbadde nsaba mbasiibule kubanga ekyo bakiteeka mu bantu bakulembeze baabwe nga baakajja ANT ezimba abakulembeze bayizawe nange Sarah banzimbye ne banteekako ettafaali ddene nnyo one honorable Kyagulanyi kyeyandiiseemu sanctions zino nange nja zitwalanga sanctions ezabataddeko nti oba komawo nga member waki owa bulijjo it is equivalent to telling you sikyakwetaaga kubanga tokyalina kyokola ki kyoli mu kibiina kineeno okitegedde to me bwentyo bwenkiraba. Secondly, Mwami Kyagulanyi yalemeddwa okuhandolinga zino ensonga obulungi. One, tekawo open communication channels ne bana abantu gwe boowulira. Mwami Kyagulanyi yali yeebuuzizzaako lwaki bana abantu badecidinga oba okumuvaako oba okwemulula. Ekyo yali akyebuuzizzaako ng'omukulembeze. Other than attacking them, yateekawoko open channels eziwera okugamba nti abantu bange kambatuuze tukole ki tuwogere okitegedde tekiriiwo. Two, talina clear conflict resolution committee mu NUP tekola ki teriimu okitegedde singa yali mweri singa ssaawa zino saga zakola ki zakendeera nekyo kitulaga nti ekikola ki teziriiwo tebalina miwata midambulukufu gituula other than ogenda ku mpewo ne beekuba day in day out okitegedde naye singa yalina komiti eyo esotinga obutabanguko obuli mu bibiina nga ANT bwe tuli okitegedde singa tebali awo leero. Promoting inclusivity kibalama leero yavuddeyo constitution baganywe gikola ki ojja approvinga kubanga ebyo byonna bipendinga inclusivity mu NUP tekola ki teriimu wabanga Kibalama yakwata pate ye n'agikuwa n'agamba nze bino byenjagala wammanga bibeerewo noonya engeri gy'omunyigamu nga ne pate bwegenda muki mu maaso. Inclusivity mu NUP tekola ki teriimu. Anti noza zezimu ku amendments zebogerako abeerenga asobola okwesiga mu gino gyonna emyaka singa Kibalama balina we bali mu NUP okitegedde naye balina we bali baba kasuka ekyo nze kyenjogerako nze bwenzija nenkuwa pate yange tongoba bugobi kubanga otuuse noonya engeri we woosigala ng'onjijika wano nga nange ebyange obigoberera okitegedde noba tobikozeeko 100% naye noonyako wonyiga ekyo NUP tekikoze. Leadership mediation kukya nsonga za Mpuuga we zaabeerawo komiti ntonotono bayita bano balubongoya bani abatalina wadde skills okitegedde naye yali agambyeko tulina abakulembeze abalamu patize endala mujje mutuyambeko okitegedde eye mediation ne
mutuula ne bakuwa amagezi bano bagamba ki oba kino kyandibaddewo oba kino kyandisize bandibaddewo ne meeting Kyagulanyi gyagwamu bugwi nga ba leaders bayise empuuga n'abalala naye ne bamuyita nga pate endala n'agigwamu bugwi n'afuna we ey'okwogerezeganya wadde tebitiredde ne wali asobola okuwa amagezi mbadaga muyite General Mugisha muntu asobola obbawaabula ono yabagamba time will tell temukirabye okitegedde ne Mwami Museveni is a good mediator okitegedde singa bazze kyandibaddewo saawa zino ndokukyyandibaddeko yandibadde focusing on common goals as a party other than okitegedde ate okubeera nga yeekola ki nga beeyuzayiza fe mu Interparty Women's Platform we are 10 political parties women leagues 10 political parties nga ne NRM ekola ki mweri twa identifying what are the common issues ze tulina okubeera nga tukolako mu kaseera kafaanagana katya bwe kati despite parties zaffe kyezigamba despite different ideologies what are the common issues affecting the key people of Uganda nupo kati kyemwandibadde mukola ki kyemwandibadde mubeerako other than attacking. I'm very happy to Honorable Abedi Mwanika yavuddeyo publicly okitegedde tewali wanaagamba ku Kyagulanyi but president abasenga ba different parties tebagambibwako naye I'm proud with General Mugisha muntu abayita nga mu interim I'm part of the interim the top leadership mu ANT naye abayita n'agamba bannange mwalaba eri pressure kiki ne mulaba kye nayogera kisandiyogedde okitegedde ayagala that constructive feedback ewa Kyagulanyi tekiriyo abandi mwade constructive feedback tunulira neekeye tunulira seeke okitegedde tunulira abakulembeze bye yeetaddeko who of them is going to give you constructive feedback takolaki taliiwo okitegedde NUP olwaleero talina weegenda mu maaso ngeze ndoito zitaliko abantu bagoba sorry bakonsideringa nga the cream of the party tagoba no yabagobye wogamba omuntu komawongo li just a member it is one kind of humiliation gyoteka ku muntu tokkiriza nti bayinza ekyo kyakoze ekirala mu party bw'oba onna solving issues bino kwera mu transparency and accountability kucha Honorable Kyagulanyi ayola ssente ebweru nazireeta kuva ssente bwezajja mu NUP ani yali amusabyeko accountability bano abagezi be bayimuka ne bamugamba taata tubeko ku accountability nawe nga bwogamba nga ne ssente z'ekibiina we ziri okola ki okwononeka nawe yakera ku masana agamba Honorable Mpuuga mpa accountability engage spending arms and leaders of opposition naye bwe batyo bwe bamusaba accountability ng'avaako ki ng'avaako waya tayagala bagezi bagenda kutwala kibiina kino kiki mu maaso okitegedde saawa zino Kyagulanyi yandibadde akkiriza positive criticism ekyo Abedi kye yamugambyeko aleme kiraba ng'ekikyamu agambe mu bigambo bya Abedi yayogedde okunafuya abakulembeze abalwe nawe okirabira mu mbeera of course kati bw'oba oŋŋambye komawo nga memba wa bulijjo okitegedde oba tonnafuyiza oba onnafuyiza bw'oba tosobola kuwuliriza bakulembeze banno nga banja ensonga yaabwe oba nga boogera yakugamba komiti namba yatuula n'empa zino miliyoni mmeka 5 if you can't accept that in good faith n'otekawo obukiiko n'otekawo abamukuba n'osasula social media oba tobanafuya okitegedde oba nafiiza lasi kyenjagala okwogera ku ye external seeking external support Kyagulanyi kintu ba kimulemeredde tulina wano bakansilazi abalungi tulina wano abawabuzi abalungi tulina wano abantu abadde mu leadership nga bakoze bulungi agenda abeebuuzeko bate eno njikutte ntya kubanga kakati eri out of hand takyakisobola okitegedde adde ndaba debate eweero yabangereza nga badebate nga bagamba nti Mwami Ssenyonyi alabika nga alina ebisaanyizo ebisaanidde era ebituukiridde when it comes to governance nti mukulembeze mulungi nnyo kitegeeza wabe leader of opposition newaggulu eri entebe eri ey'amaanyi balaba agisobola tasobola gisobola first of all he is still young in leadership to me nkugamba my heart akyetaaga okusomesebwa kungi nnyo on matters of handling key issues as a government okitegedde Ssenyonyi kimu kye yakakola yakongako okukoba ku luno bagamba ba parliament aba Buganda okitegedde n'abakulembeze awalala n'agenda ewa Ssaabasajja n'agula t-shirt bayogera ettaffaali nnyo ku Buganda ekyakikoze by the way n'abeebweru bagala nnyo omuntu gwe banaafuga ompulidde nga banamugamba ekintu n'ayisamu yes Ssenyonyi yes ewa Kyagulanyi okitegedde kakati bakimulabamu kubanga bamanyi agamba yes nawe banaleeta ebintu byabwe bajja gamba ki yes ompulira ekyo mbadde ngenda okwogera kyekirala kakireke nekisemberayo ddala
abakulembeze bonna abali mu Nuupu some of them are good nga Bedi Bwanika nga Honorable Mpuuga n'abamu okitegedde naye abalala bakyetaaga zino trainings mu leadership basobole okukuzibwa okitegedde so to me simulabamu presidential material naawe entebe wenyininyini waali okitegedde sinalabamu olaba naye yalabikiddemu eno saga yasayininga nnaku 10 ogenda okulaba munneta e Kenya naspendingayo lumu nakomawo okitegedde ompulidde naye nga saga ezo nga zikyaliko sikatonderakwazito teyalizzeyo nakugamba nti sente ziizino nzikomezaawo oba biti so nga fenna bakyalimu eyo saga nze nzikiriza nti tanaba kutuuka wa banyakuuza wadde ogera kubakulembeza ab'amaanyi nnyo I think ndowooza ne mukyala Namboozi naye abamwetaaga because era regimu yeeyo mukyala Namboozi ze kyemuwagira kimu akomaawo omukulembeze bannange onalebo kyotubuzeeko kimala kubanga mumutima mulungi tewali nnyo wotutadde tewali nnyo wotutuusizza tewali kyotugasseeko Mike Sega wajabero tweyanze Sega ensonga ezo tayagala zoogerako sibanyo balwaki disi Kyago TV kwokyali webale nnyo webaye ddala programs nga wendaba Nkyala Sala Nakino wadde amayiza submission ye amade sokedde ku Mwanyi ne Kiwanda n'ebigenda mu maaso Mwanyi ne Kiwanda talina byanyogerako oyo bitugasaaki oyo talina kyanyogerako wama bannamukono mbakubiriza programu etandikira waffe tujenyigiremu tuyige Mwanyi eno kitegedde tugikugukemu naye kino kyekiri emabega kandi bagenda yakozesenga akakodyo ku mobilizingira NRM ekyo bwe kiri bwebe tuwadde magezi tugayige naye akalulu tetubawa naye embasa ebajja basomesa mujje nze ngenda genda nsome nga bazze kubanga nina eka zange ezo ate njagala okubeera omulimi omukuukuutivu njagala kyenalabe na komansimbi nkireete enewa ewange okugenda nja kugenda nsome naye wanga ke kakodyo kabaka mobilization kugenda osome ofuneyo amagezi naye akalulonda goyagadde Kiwanda abalaba minister Deputy Radisinzikiriza nzireewo bw'otunuulira byonna byonna bigenda maaso mu kibiina ky'NUP essaawa ya leero biviira ddala ku nsimbi zino obukadde 15,000 ezigambibwa okuweebwa Mwami Mpuuga nga akasimu mu byonna ebikyankalanye ebibiina by'ebyobufuzi eno nsonga nkulu nnyo oba tulowooze nti NUP yagala transparency nga bwegamba Mwami Richard wankoze bulungi nnyo waleese omulamwa guno nga gutudde emiramu ebiri waliwo omulamwa gwewasoose omukulu ennyo ogwakisoboka then waliwo n'aka kali extra oyongeddeko akantuntu akali awo Mwami Kaliddu kagambye nti kakulu simanyi bakakulu yagambye muno kali ku TikTok kati ku TikTok ebitweninga bibeera bingi ojja kusangako oli asoma ebirango byabafu wali ekyakisoboka ojja kusangako tengetenge ekyakisoboka naye kati ebintu ebikulu ebisinga ebiseera ebisinga si ebitrendinga wadde nga bikulu lwaki tebiweebwa mwaganya no eba ntegeera y'abantu kuba senga kyali kisoboka tiddo ebintu ebikutu biwa obudde senga buli muntu yasoma nafuna masters degree nga Sara oba PhD okitegeera senga buli muntu akera ku makya n'alima nga Sara wagambye nga babeeranga abekukoma nsimbi senga buli muntu akola savinga sente nawe za akawumbi kwa akawunti naye obulamu obutobukola ki obubeera abantu bagala okunyumirwa bakola ki ebibanyumira naye ebikulu tubiwa obudde bivaayo emiramu emiki emirungi kisoboka programu nnungi nnyo Honorable Kiwanda agezaako nnyo okulaba nga mobilizinga Buganda okwenyigiramu ebyo ebivaako amaziga g'abantu otunula ennyo wano mu Buganda ekisinga okubisa abantu enduulu si birala byonna mu nsonga ya byanfuna ensawo zaffe bw'oba onnyuka na ssente mmeka ebyetaago by'olina abaana badda ku masomero ofunye obulwadde ofunye kiki wetaaga ssente okulaba nga osobola okubeerawo kati olutalo lw'ebyenfuna tulina kufuna solution ng'eva mu bintu byetugenda okukola emmwanyi kyekimu ku bintu ebitested wano mu area yaffe ebivuddeko obugagga eri abantu naddala emmwanyi nga tugiwadde omulamwa ogwa value addition tugyongeddeko omutindo ayogedde Sara ku beebukomansimbi nawana ekyaggwe kisoboka nnyo kuba ffe tusika ettaka erisinga obulungi mu regioni yaffe eno
so nze nsaba akusooka jjaniza Honorable Kiwanda weeyobera kulaba nti mukono olina okusookera jangu abantu baffe tubeera kubateekateeka bagenda kusoma twagala bafune ensigo bafune ebigimusa bafune ensigo ennungi esobola okukula amangu ate tefunye bulwadde bafune eddagala erigimusa ebirime ebyo eddagala erwanyisa ebiwuka ate tusome n'okukuuma omutindo gw'emmwanyi kubanga ebbeeyi y'emmwanyi eva mu mutindo ogwo so kisoboka okulaba nga omuntu w'e Buganda wano akola ku ssente ez'ebiganyiro ate ng'omuntu mw'emmwanyi ojja kuŋŋamba abatalina ttaka kwolimira mmwanyi bo bagenda kukola batya kinyogedde ku value chain omuwendo gw'oyongera ku mmwanyi tukubiriza bannamukono bannamukono abali wano bw'obanga nga tolima mmwanyi zisuubule okole store bw'oba osobola kukola store osole wotala kukola store osobola zikuba n'ofuna emiramwa yennyininyini egy'emmwanyi yiga okusiika emmwanyi zetuyita roasted coffee abeeko kyakola ku mmwanyi gwosobola okuba nga ozitambuza olaba awali ekyuma ky'emmwanyi tekawo restauranti osobola okuba nga ofumbirawo emmere ogiwa abakola mu kyuma ky'emmwanyi tekawo mobile money shop abaagala okuwanyisa ssente oba okuzisindika bazikolere awo tulabe nga emmwanyi etambulirako ebyo byala bingi nnyo mu kitundu kyaffe ate mbakubiriza tunywe kaawa tukole emmwanyi naye munywa majaani na bintu byera bitakola wano mbasaba abantu ba wano tuyige okunywa kaawa tube nga kyetulima naffe yinza okukola ki okukyegulako ensonga eno enazza NRM engulu ku kitundu kya Buganda ensonga nesayire si yakuza NRM engulu kubanga ffe tulina gavumenti NRM ye nanyini gavumenti anti naye mwaluzinga popularity wano mu central kati kyemwagala okukozesa okutumbula NRM kyonna omukazi wakunobako ng'okyamwagala okola ekisobola okukola mukolaki omukomyawo bwe bubanga ebbula lya ssente obwavu nga byaliwo nga birako kuno nga Bakiwanda abagamba nedda tubeeko kyetukola ku nsonga eyo ekyo kirungi okulaba nga omukyala akomawo okulaba nga Buganda akomawo Buganda enyigire mu nkulaakulana y'eggwanga kubanga Buganda weetali Uganda bateteba wamu so nsaba bannamukono mwenamena gye muli ebintu by'okulondawo kibiina kikibiina kimuwulidde bano gye batututte batugambye nti ebiri mu kibiina ky'opposition ekisinga amaanyi wano bibi nnyo teri kalungi nakamu mu opposition obukulembeze mpulidde nti bufu owadde ogamba kisebo nti ekkuba erikwatiddwa okubigonjoola ebyo linaavamu ebibala biriwa moderator ekkubo liri aradisikamu information endala sebo abadde ava ku nsonga ye nsonga gyayogeddeko nti bino ebyogera mama abadde amugoza ebinaza NRM engulu ebinaza NRM engulu one nga tugende nti kisoboka bya bulimi bano gavumenti y'omukulu ono gye balimu basooke basale omukuso ku birime ate tetulina musolo ku byabo increasing mu agriculture bagiteeke mu agriculture aladisasa mu katono sekama kwogera nzaalibwa Galilaya egala gye nzaalibwa tuli surrounded by water bodies tulina river Nile tulina lake Kyoga tulina river Sesibwa wabituli ebyo byonna bituliranye ekibuzo ekibuzwa sano ogendegere bayitawo mwezi gumu ogenda kulaba nga ekyeyo kiri eyo waliyo abalunzi mwe ssente zammwe zemubaze muteekanga mu gundi simanyi biki temusobola kuziteekako nemusembereza abantu amazzi naba nga basobola okufuukirira ebirime byabwe n'ebirala byonna okusinga otugala nti kisoboka era kyeyogedde kisoboka kikola ki kisoboka eyo idea ki nungi naye buli wobeera n'omutwalo gumu mu nsawo oba ne priorities okola kizotandikirako Galilaya ekisa kigera kukya nga Galilaya yenna nga olwakayungaayitamu migga myereere tujja kukikola mu budde bwakyo naye njala okuwakasa kintu kiri kimu kyokka bajeti y'ebyobulimi mpolampola nti mukyaliwo nnyo of course tukyaliwo naye bajeti y'ebyobulimi erimu ebintu bingi togitunuulira mu nsigo na ttooke lya mbuzi bw'oba okola ekkubo erigenda Enyenga oba okola ekkubo erigenda e Katosi obeera oli mu kutambuza ebintu bingi
nga neyo bulimi mwebiri bw'oba okola amasanyalaze bakabala mu kyali wansi waffe mu kirondo oba oli ku bya bulimi oli mukola ki byoba oli mu promotinga bw'oba oteka emirangooti mu buli kyalo ekikutodde wano mu eri eno oli mu kwanguza mpuliziganya eri omulimi totunuulira budget mu ngeri emukweka budget egenda mu communication eba ne muwendo gwayo okubeera mu agriculture kuba ebyobulimi nze nina omukisa kuba ndi omu ku ba experts ba Uganda mu agriculture communication mu byempuliziganya amawulire g'ebyobulimi tulina kyo tuyita mapto declaration yesaba budget ya agriculture egere paka ku 10% buli nsi ya Africa okitegeera naye bw'obanga ofunye omuwendo gw'otunulira gwe wafu gwenda data ku agriculture n'okugattako omuwendo ogenda ku nguudo omuwendo ogenda ku defense omuwendo ogenda ku masanyalaze olaba nga eyo yonayina budget eri promotinga mulimi cumulatively ofuneyo 10%. So omulimi w'emmwanyi tekimugasa kubanga olina omusiri gw'emmwanyi egaliraaya ng'ekkuba erikuwala egaliraaya tewali okitegeera kakati ensonga ya Nuupu njagala kugyogerako bwe kuba nina ebirowoozo ebyo bigamba naye bano abantu ba Nuupu lwaki batumalira obudde tituli mu kuboogerako kuba after all bamala obudde bungi bo nga boogera tutagala okumala obudde nga tukola obudde obwokogera bukola kiko bwatuyitako dda twagala abantu baffe okumanya kino bw'ozuukuka lowooza byolowooza mu mutwe gwo mu kifo ky'okwogera ennyo kola nnyo. Abantu ba Nuupu balina entalo jjukira entalo bazirina ezo ne tebalina wadde n'omulimu mulala gwe bakola ng'oggyeko okulwana n'okwogera ziri private ngamba amutali nga oli mukulembeze ngamba nga oli mukulembeze bw'obanga oli mukulembeze naye ng'obudde tobumala mu kumobilizinga abantu kulaba nga bekulaakulanya naye obudde ng'obumala mu kubatemaatema kubayuzaayuza kubavoola kubavuma kubanafuya kwefuula nti oli wa kitalo nnyo obukulembeze bwabukoze eki buba bugaanyi obukulembeze bubeera mu humility olina okwekkakkanya buli mu kuwuliziganya mu kuwuliriza actually nga tolina bakwogera byoyogera wa abantu chance bakole ki obawulirize ekisinza okutukola obubimu kivola nga President Museveni mukama luli yatugamba muno wa myaka 8 senga amuza ku nkaaga kubanga senga amuza ku nkaaga twanemanye muno President atayina emyaka emirala mingi ate emirala okutukulembera wano lwaki bw'olaba ebikyagalwanyi byali mu kukola mu opposition ng'abazungu bagamba muno ono okutuleeta ono ye waffe nekyaliwe ssennyonyi okitegeera ogamba bannange bano bakwasa eggwanga tusibirawa okitegeera walaba kiri ekimoka kiri ekyo kyali kiyiringita olina agamba kwata mu buleeki simanya kola ki buleeki Nuupu kati boto bweri eyiringita ekola ki eggwawo lwaki poor management poor leadership senga kyali kisoboka kubanga nze kinnuma ensi yaffe banga talina opposition eri credible kinnuma twandigambye muno nti ba NT nesaana y'omwidde wagambye senga ekibiina kyala kijja neyagala kutema wabeerawo ensonga lwaki omukazi ayagala kukunobako yobeerawo ensonga munange munaiba bundu mazewo omusajja omulungi kangene enfumbirwa oyo otera kubanga omuyiganyiza oba omufuga bubi tolina kyomuliisa nga waliwo ennaku yakolaki emuluma kati aba Nuupu unfortunately bo bali mu bufumbo obwokuswala banalaba batya nga nvuddeyo obufumbo obwakatandolaba nga mpuuga gwodeyogerako abiri yabadde amwogerera yabaddeko olubale wa mpuuga n'akasuka ebigambo mpuuga ng'aliko tayogera nabadde manyi mpuuga agisaba omuza naye abeeko kyakola ki naye abeeko kyayogera yakayinza gamba watu yagadde kulaba president mukamwa kakati awo
eyo toba mu NUP ze mbula ko alimo sengi cyane bakiri baba government cyeshigero kudira no mukira bakiriya tebayina mutima tebayina engine tebayina brake mu bukulembeze bwabwe tebuliwa ate bana ekirungi abamanyi byobukulembeze bakimanyi bulungi naye omukulu Bobi Wine nga wamulaba ekyo kyasobola okutegeera obulungi kiki kyomulaba nga ali London entertainment era bwanika n'embuga gye bateeka mu mboozi ze zibayita emboozi z'amalwa n'abateekamu yali ali mu kukola entertainment anyumisa okkiriziganya n'abazungu credibility abagiraba mu wamisenyi abazungu bangi tebamanyi kikigenda mu maaso mu Africa by the way oyo omusajja oyo yabadde mu muguni ng'ayogera nomala omugamba Uganda capital city ya Uganda bagiyita tamanyi na capital city ya Uganda omuntu atakona kuyimira ku fulo senga wamugambye Ssenyonyi akikiya kibuga Kigunde constituency kitagimanyi bakitegeera lwansonga kiki kyasinziddeko okola statement eyo ilo opposition wali omulimu gwe buli lunaku kwogera mu parliament every day aina obudde speaking time every day ngalopo okitegeera katopozi kyayita credibility oba biki zizo exchanges zola banyumyamu n'anitaamoko mu parliament kyakakwasinzi naye nga nze mu kulaba okwange tetunnaba kufuna crisis mu opposition esinga saawa zino opposition ya NUP as we speak now yesinza crisis mu kyanga Uganda efuna opposition nkweyanzige Kyagwe TV zenga wendaba oyo deputy RDC Mukono district Mwami Mike Segawa ku nsonga y'ekibiina kya NUP nsonga zino zinoonye ku YouTube okwobeerako birabe obeerenga ofunamu kyofunyemu ate ne munongo wagulizeeko asobole okubanga naye ensonga azenga oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimu oyinza otwala omwana w'omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare nursery paka ku P7 ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees and we still need your support because education is the key. May God bless you